My Lord, looking at the record, by the time he appeared, they say that he has been abused. The first case, my Lord, it has been overtaken by the police. Oh, maybe not for this one. The period of 6 months. National ID card by NIN number. Yes, I asked for. Okay, sir. Yes. What do you do? I'm a branch manager. What do you do for a living? I'm a general surgeon and a gastroenterologist. Makari University Water Project. Our field office is just here at Mukono Health Center. Yes. Pediatrician, they are my senior technical advisor. Unfortunately, I haven't different things. Once you see somebody responsible, who is responsible? Because now, how do you see what you can check bank account. Your telephone contact? 078. Huh? My Lord, the century is I'm willing to stand treated to say that to the person. They know that they are needs, and they are willing to ensure that he's produced at the time when God desires. They desire that he should go for paramedical treatment.
N'olwekyo Kooti emutadde pending his appeal. Sigadde Asaasira Bosco lawyer waadi wa Ponsiano Rwakataka. Bail to Posiano Rwakataka pending his appeal. He's going to pay a cash bail of 5 million shillings before he's released. Therefore, he's released on bail pending his appeal. Kooti at least olwaleero esaze amazima neetuwa omukisa ne bamuta ku bail. Tuli sure nti ajja kusobola okufuna obwenkanya era n'ogwo omusango tumanyi tujja guwangula. Appeal tugenda giwangula kubanga appeal omusango gwonna gwa kimpatiira era tuwali mulamuzi atasobola guta. Kirungi nnyo Rwakataka kubanga bamutadde kubanga omuntu yenna yenna Munnayuganda amateeka weegali kati omuntu yakola appeal n'olwekyo obanga akola appeal ate ng'ate badde mu kukomera ndowooza kirungi nnyo kakati omulamuzi okugamba nti kale appeal kegende mu maaso esobole okumalirizibwa naye nga mu kiseera kino abanga ajja mu kooti nasobola okuripootinga nga kino kituufu nnyo era kirungi bulwe ne famire ate era ne motoka. Tuli basanyufu kubanga kanso we ne basualities abayimiriddewo judge abakkiririzaamu nakkiriza okutuwa bail. Tulowooza nti nga okuggyako nti olw'okuba nti Ponsiano akomyewo mu maka ge ne famire ye naye ffe n'omuzannyo okutwalira awamu tuli basanyufu okuba nti akomyewo addemu preparing ataddemu akulwanira championship. Okukomawo kwa Ponsiano era kyemmanyi kujja kwongera akabugumu mu championship yaffe. Championship yakatambulako event 2 zokka, National Rally Championship yakatambulako event 2 zokka, ebuzaayo 5. Ekitegeeza akyalina enkizo n'okutandikira wano n'atandika okulumba ate n'ateekawo akasigiri ak'amaanyi okubugumya championship yaffe. Ate ne mu terms of bafans be nkakasa nti waliwo bafans abaali bagenze mu lusirika nga Ponsiano taliiwo nga tavuga era eyo group ngikakasa nti naye egenda kukomawo ate yongeremu era okubugumya omuzannyo gwaffe gw'emmotoka ez'empaka. So tuli basanyufu tumulindiridde akomewo eka tujja kumwaniriza bulungi officially ngaffe ate tulabe nti addamu okulaba nti avuga. Emisango egyaleetebwa mu kooti emisango egyo mijingirire. Misango gyakolebwa eyali resident state attorney Jonathan Mwaganya yajja afumbirira ebintu ebyo nga abiyiyayiya kuba fayiro yatulanga awo n'azisanctioninga n'ayiyayiya ng'ayagala bali batwale ettaka ate nga kimanyidde ddala bulungi ettaka eryo liriko court order permanent injunction yakiriyalingibwa n'esavingibwa era bali ne bawaaba omusango gwa civil. Naye ye kye yakola Mwaganya yasalawo n'aga nti ajja kukwata buli wa famire ateekewo pressure akwate buli wa famire nga muteekako emisango emijingirire bali basobole okufuna ettaka. Nange wenjogerera mbadde mu prison okumala emyezi 6 ku nsonga gye baakola enkyamu ennyo. Tosobola kukola warrant of arrest nga tosavinze muntu summons. Twagenda n'okutunula ku files nga tekuli affidavit of service. Tulina lawyer, tuli represented, tulina basualities baffe naffe ffennyini. Tewali muntu n'omu gwe baasavinga. Ebyo byonna bazze babikola nga basimagolingira mu kooti. So nja kukubira DPP omulanga atunulire nnyo Jonathan Mwaganya kubanga ebintu byakola bya bumenyi bw'amateeka. Era nja kusaba ey'e agezeeko ku investigating ensonga eyo kubanga tenyigiriza ffe ffekka
nze ng'abaddeko mu prison waliyo n'abantu abalala bendabye nga basafalinga olwamuwaganya ebintu byakola bikyamu nnyo bimenya mateeka bo balowooza nti akola naye anyigiriza muntu wa wansi kubanga n'ebintu ebyo byonna yabimanyi era yalaba fayiro eyo enjingirire n'akubira Lwakataka n'akubira looya we Hassan Kamba ne tumuleetera documents ezoogera ku ttaka eryo n'atuwa ne calling letter eziyita ebintu ebyo agenda okumala okusoma n'atugamba nti ne Neta.